Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ng'era mwebaza olw'akakisa kano katuwadde ogabanako ekigambo kya Katonda emmere eri omwoyo gwaffe emyoyo gyaffe okutuzaamu amaanyi n'okutujjukiza okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu kubanga Bayibuli etulaga nti awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda awatali butuukirivu era ne kubeera kusaba awatali mwoyo mutukuvu tuba twogera bigambo byaffe nga twewulira bye twogera n'atuliraanye ng'asobola okuwulira bye twogera naye nga tuba tetubyogera na Mukama Katonda. Okusaba mwoyo mutukuvu yalina otukulembera. Okusaba alina kuba mwoyo mutukuvu yalina otukulembera si magezi gaffe si mbeera yaffe gye tulimu ne tuwaliriza ne tusaba olw'ekyo kye tuba tuwulira oba okusalawo kwaffe naye abeera mwoyo mutukuvu nga mwoyo mutukuvu omufuna tulina musaba okuva eri Mukama Katonda. Bwe tulaba mu kitabo kya Luke chapter 11 verse 9 okutuuka ku verse 13 Mukama waffe Yesu Kristo atugamba tusabe mwoyo mutukuvu ajja mutuwa ajja kuwa oyo yenna amusaba mwoyo mutukuvu. Awatali mwoyo mutukuvu okusaba tuba twogera bigambo byaffe naye tuba tetwogera na Mukama Katonda. Obubaka obwaleero ngenda kwogera ku kusaba. Okusaba nze nga sinnaba kufuna nkolagana na Mukama waffe Yesu Kristo nga sinnaba mumanya era nali mukristaayo ng'era ngamba ndi mulokole ng'era nsaba waliwo ne wensaba ne mpulira nga mutuufu okubeerawo kwa Katonda bwe kuli ne nsaba oluusi nga ndi mu nnaku oba nga nina ekinyiga ne nsaba ne nkaaba n'amaziga nga kwegamba mpulira ddala okubeerawo kwa Katonda bwe kuli nga nange ndabira ddala obudde bwe mpaddeyo mu kusaba naye nali sina nkolagana na Mukama Katonda nga sigirina nga sikimanyi nti oba waliyo ne kibayita okuba n'enkolagana ne Mukama Katonda nga nsaba nga nkozesa amagezi gange ntegeera yange nga omuntu nga nsaba nga nsinziira ku ekyo kye ndaba abalala kye bakola kye ndaba n'amaaso gange abalala kye bakola nga nange kye nkola era nga kwe mpita okusaba kwegamba okubeerawo ne nsaba kwegamba ngoba nkikosoba nsaba nkozesa kuteebereza na feelingi ne nsaba Yesu 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 ne nsaba ne mpita Yesu ne nkowoola Yesu ne mbeera naye nga nkikola nga byonna biva mu bwongo bwange ntegeera yange naye bwe namala okufuna enkolagana Yesu Kristo ate ebintu byakyukamu kati okusaba sikyasaba nga nkijja mu kuteebereza oba ndowooza yange oba kusalawo kwange oba nkozesa amagezi gange wabula kati nakizuula nti okusaba mwoyo mutukuvu yalina okunkulembera era nakizuula nti mwoyo mutukuvu yansobosa n'okumanya engeri gye nina okusaba ddi lwe nina okusaba era ki kye nina okusaba era bigambo ki bye nina okukozesa kuba luli nali nsaba nga ndi eby'omu mwoyo nga sibimanyi nako nga nkola ebyo bye ndaba abalala bakola naye kati bwe nafuna enkolagana n'ekizuula nti nze kennyini ndi muntu wa mwoyo ne nnyongera n'okukiraba Bayibuli kyeyogera nti Mukama waffe Katonda waffe mwoyo era nange nnakusaba nga ndi wa mwoyo era ne nnyongera n'okitegeera nti bwe mba nsaba nga ndi mu mwoyo Mukama anziramu era ntegeeramu anzizeemu ne luli nasabanga nensaba naye nga simanyi na ku mwoyo Katonda anzizeemu kugamba nga nze kennyini nsaba obusabi naye ndaba engeri gye mpuliramu ne mmanya ye kati era kirabika ddala nsabidde ddala. Obubaka bwa leero ngenda kwogera kusaba era ng'ekisooka kye njagala njogereko nti okusaba kuba kwogera na Mukama Katonda naye nga tonnayogera na Mukama Katonda osooka genda eri Katonda. Bayibuli etugamba tumunoonye
Bayibuli etugamba tumunoonye era yenna amunoonya ajja muzuula. Tosobola kwogera na Katonda nga tonnaba muzuula. Bw'oyogera nga tonnaba muzuula oba oyogera wekka. Ebigambo ebyo gw'oba obiwulira n'akuliraanya asobola obiwulira naye oba toyogera na Katonda. Sooka onoonye Katonda. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Matthew chapter 6 verse 33 tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda nga tetunnakola kintu kyonna. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Nange nali nga nsaba naye nga saafaayo kunoonya Katonda, naye nga nze nkimanyi Katonda ali buli wamu era ali nange wendi, naye nga saafaayo kumunoonya. Ate Bayibuli egamba tumunoonye. Okusaba kuba kunoonya Katonda. Okusaba kuba konkona bakuggulirewo. Okusaba kuba konkona bakuggulirewo. Buli akonkona oluggi lujja kumuggulirwawo. Tulina kusooka kunoonya Katonda. Olwo we tutuuka awali Katonda ne tulyoka tumusaba. Naye kuba konkona ku luggi osooka kutambula n'otuuka awali oluggi olwo n'olyoka okonkona. Okonkona olina okusooka n'otuuka awali oluggi olwo lw'ogenda okonkonako. Kati okunoonya Katonda kirina okusooka kibeere nga okyagala mu mutima gwo, nga kiri kyetaago kya mutima gwo omanye Katonda wo. Nga tonnaba nakutandika kusaba Mukama mpa emmotoka, mpa ennyumba, mpa kino, nedda. Sooka onoonye Mukama Katonda wo omumanye. Era wonna amumanya otegeere ne engeri gy'olina omusaba, ddi lw'olina omusaba era ki ky'olina omusaba. Otegeere n'ekikula kye Katonda waffe. Otegeere n'ebyetaago byetaaga tugoberere kuba ffe tuli basirikale ba Yesu. Bwe tusoma mu kitabo kya 2 Timothy chapter 2 verse 3 bw'osoma okuva ku verse 3 paka ku verse 5 watulaga nti ffe tuli basirikale ba Mukama waffe Yesu Kristo. Era olunyiriri olwokutaano lulaga nti omuntu yenna waba ayina empaka zaalimu oba emisinde ayina okuvuganya ng'agoberera amateeka alyoke aweebwe omudaali. Ayina okuvuganya ng'agoberera amateeka. Kati bwe tuba tetunoonyeza Katonda ate ne tusaba tuba tetugondedde mateeka ga Mukama waffe Yesu Kristo. Tusooke kunoonya Katonda, tusooke tunoonye okubeerawo kwe, tumumanye. Olwo tutegeere tulina musaba tutya era ki kye tulina okusaba, era tulina okusaba ddi. Mwoyo Mutukuvu yagenda otukulembera nga tusaba, kubanga okusaba kyakulwanyisa era okusaba kutuwa obukuumi. Tusooke tutegeere okusaba. Okusaba olina kusaba ng'oli mu mwoyo. Katonda okuddamu olina okusaba ng'oli mu mwoyo. Bw'osaba toli mu mwoyo ogenda kusaba mirembe naye obulamu bwo ng'olaba birala. Osabe birala Mukama omusaba bintu bya kuwa ssanyu naye olaba embeera embi yejja ogambe Mukama oba taddamu ssaala yange. Mukama waffe mwoyo. Olina kubeera mu mwoyo. Olina okuba ng'omusaba ng'oli mu mwoyo. Mukama atulaga mu Bayibuli Katonda mwoyo era abamusaba baayagala be bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Bw'oba toli mu mwoyo oba oyogera wekka, ebigambo by'osaba gw'oba obiwulira n'oyo akuliraanye. Katonda aba tabiwulira. Katonda mwoyo. Y'ensonga lwaki tulina okusooka tumanye Katonda ekikula kye, tumanye n'ekikula kyaffe mu mwoyo. Olwo tulyoke tutegere tuwuliziganya tutya naye, tumuwulira tutya era twogera tutya naye. Kubanga ebyo Sitaani agezaako bitukweka. Olwo tujja n'okuzuula ebyo ebiremesa essaala zaffe okutuuka ewa Mukama Katonda. Bw'onaaba otegedde engeri gy'osaba mu mwoyo ojja nakitegeera nti essaala Mukama gy'ayagala ey'omu mwoyo ye essaala nga ky'oyogera mu mutima gwo kikwatagana n'ekiri kamwako, kikwatagana n'ekiri mu ndowooza yo. Naye osobola okwogera ekigambo ku kamwako naye ng'omutima gw'essaawa eyo gulowooza ku kintu kirala, nga ne mu ndowooza yo olowooza wa w'ogenda ng'ovudde mu kyaki oba w'osabira ng'ebirowoozo biri eri naye nga wano otuusa mukolo osabe. Y'ensonga lwaki olina okusaba ng'oli mu mwoyo
essaala yo Mukama agiddemu ate otegere nti agizzeemu, nga kyoyogera ku mmwa kikwatagana n'ekiri mu ndowooza yo ne ku mutima. Ne ku mutima. Kubanga kye tulina okumanya mu nsi ey'omwoyo, omulabe Sitaani waggulu awo yazimbawo ekintu ekyefaananyiriza nga olwazi. Mu nsi ey'omwoyo weefaananyizawo, waliwo ekintu ekyefaananyiriza nga olwazi waggulu mu bbanga tosobola kiraba, naye abali mu mwoyo ddala abo be bayita basatanisiti bo bakiraba kuba bo batambulirako, babeera mu bbanga ne batambulirako ne balaba ebifa mu nsi mu bifo eby'enjawulo Sitaani gy'aba batumye. Kati ekintu ekyo Sitaani yakizimba lulinga lwazi kuziba ssaala zaffe butayitamu genda mu ggulu. Kubanga bw'osaba gwe omukristaayo, bw'osaba essaala gy'osaba ng'eva mu mutima gwo, mu kwambuka waggulu egenda nga bw'olaba omukka nga bwe banaayokya oba nga waliwo ekintu kye bookya, omukka egenda gye gugenda waggulu, essaala yo bwetyo weefaanana mu nsi ey'omwoyo. Naye waliwo omukka ogwambuka waggulu ne gubulirawo mu bbanga nga tegugenze wala. Kitegeeza mbu eyo essaala oba ogisabye naye nga tevudde mu mutima ate ng'okwesa ekibi mu mutima gwo. Kati ate ne wabawo essaala osobola okusaba, essaala neeyambuka waggulu era ng'eringa nga olaba omukka neeyambuka, naye eba etuuka ku ekyo Sitaani kye yazimba ekiringa olwazi, eba egenda kuyitamu bw'eti. Sitaani n'ategeera waliyo asaba kuba essaala ye eba etuuse waggulu ng'agiraba egenda eyambuka. Sitaani n'aweereza dimoni zibeeko kye zikola kikusumbuwe olekerawo okusaba kuba alaba essaala ye egenda kuyitamu etuuse ku olwo olwazi lwe yakola, alaba egenda kuyitamu egende waggulu. Kati amangu ago Sitaani n'aweereza ekintu ekigenda okujja ku ssaala. Oluusi oba osaba essimu n'evuga, oba ne wabaawo akonkona, oba ne wabaawo ekintu kyonna ekikulemesa, oba ensiri n'ekuluma, ekintu kyonna, oba n'owulira obulumi oba bukuluma mu mugongo oba mu magulu ne butuuka essaawa eyo n'osooka oyimiriza okusaba. Olwo essaala yo ebadde egenda mu bbanga nga nayo dimoni zonna zigiraba ekomaawo kubanga ovudde ku kusaba, naye nga ggwe otutte ng'ekikulu ekintu ekikuyimiriza, ekitutte ebirowoozo byo n'ova ku kusaba. Kati ate waliwo essaala ey'abantu abalina enkolagana ne Yesu Kristo nga bamumanyi nga si byakuteebereza, nga ne kye basaba bakimanyi, nga n'olutalo lwe balwana mu mwoyo balumanyi, nga ne Sitaani gwe balwanyisa bamumanyi n'enkola ze. Kati abo we basaba baba bamanyi kye bakola. Essaala eyo eyambuka n'ebanga era ebeera ng'omukka, naye bw'eyambuka n'etuuka ku olwo olwazi Sitaani lwe yateekawo, wetuuka ku olwo olwazi olw'okuba onaasaba aba amanyi kyakola ng'amanyi n'essaala eyo kyefaanana mu mwoyo, ogwo omukka egutuuka ku olwo olwazi gufuuka muliro, ne gwokya olwo olwazi ne lutandika okusaanuuka. Dimoni zonna eziri awo zivaawo era Sitaani batiira ddala omuntu bw'atyo. Kati eyo essaala eyita mu olwo olwazi erwokya ne lusaanuuka n'ekolawo nga omulyango mwolwo olwazi, kati neeyambuka n'esukka olwo olwazi n'egenda ddala paka mu ggulu. Kati awo omukka ogwo gwise gufuukira ddala omuliro, bwe gutuuka eri waggulu gufuuka muliro, eba ng'empagi ey'omuliro ng'eva mu ggulu ng'ejja ku ggwe w'osabira wennyini, eba mpagi ya muliro. Kati bw'ogenda mu maaso n'okusaba ng'olina obulamu obw'okusaba ng'okola ekyo Mukama kye yatugamba ekyokusaba nga tetukoowa, Mukama kye yajogerako mu 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 ne 18. Bw'osaba nga tokoowa, okusaba nga tokoowa kubeera mu mutima. Eyo empagi y'omuliro gwe kennyini gy'otonzeewo mu kusaba kwo yekwataganya n'eggulu. Olwo oba osaba ng'oli osabira wansi wa open heaven, wonna w'otambulira mu nsi eno eyo empagi y'omuliro ekutambulirako. Essaala zonna z'osaba obukuumi bwo buyita ogw'omuliro, n'essaala z'Omukama zaddamu malayika zijja ziyitamu ogw'omuliro. Wonna w'ogenda obeera n'okubeerawo kwa Mukama era okimanya, era Mukama waba ajjawo okubeerawo kwe n'omuliro gwe era otegeera, kubanga obaako ekyenjawulo.
n'omuntu yenna ne waba akuliraanye asobola okumanya nti waliwo ekyenjawulo. Ogwo omuliro ayinza obutagulaba, waba talaba mu mwoyo naye amanya nti waliwo ekyenjawulo. Olwo oba ogenda kutambula ne Yesu Kristo ng'olina enkolagana, ng'omuwulira, ng'era ne bw'osaba essaala yo okimanyi nti agiddamu, kubanga ebintu byonna ebyalizibye omulabe byataddewo oba omuliro guno guba gubyokya. Naye ng'okutuuka ku ekyo oba osooka n'osasula omuwendo, oba osasula omuwendo ogwa buli lunaku okulwana olutalo okulaba nti totambulira mu kibi, okwenenya ng'okoze ensobi. Okusaba tulina okuba nga ky'oyogera kiva mu mutima gwo, kikwatagana ne kiri mu ndowooza yo ne mu kamwa ky'oyogera. Naye kasita osaba ng'ebirowoozo biri ku kirala, omutima guli ku kirala, oyo oba toyogera na Katonda, oba oyogera wekka. Era ojja kusaba kirala ofune kirala, osabe mirembe olabe birala, osabe kubeera bulungi mu bulamu ng'olaba birala. Omulabe sitaani aba azibye essaala eba totuukawo eri Mukama Katonda. Essaala kyakulwanyisa. Essaala yo gy'osaba esobola n'okukola mu nsi ey'omwoyo, esobola n'okukola ekyokulwanyisa ekiso. Malayika wo n'ajja n'akwata ekyo ekiso n'agenda kulwanira olutalo. Essaala gy'osaba y'amaanyi, ate gy'okoma okuba n'enkolagana ne Mukama Katonda, gy'okoma okubanga mu nsi ey'omwoyo totegeerekeka. Mukama abeera akukyusa, kuba Mwoyo Mutukuvu akwata ebintu ebya Yesu Kristo n'abituwa. Akwata ekikola kya Yesu Kristo naffe n'atugabanyizaako. Kati gy'okoma okubeera ne Yesu Kristo ng'olina enkolagana mu nsi ey'omwoyo, omulabe sitaani aba takutegeera. Oba osusse ku kikula ky'abantu, oba osusse ku kikula ekyo sitaani kyasuubira ky'oli, buli kiseera Mukama aba akukyusa. Sitaani aba alowooza kino, Mukama n'akukyusa n'akuteeka mu kintu ekirala. Mu nsi ey'omwoyo oba totegeerekeka. Mwoyo Mutukuvu aba alina ebintu bingi by'akuwa eby'ekikula kya Mukama waffe Yesu Kristo. Tulina okwawula akaseera ak'okusaba. Olina okwawulayo akaseera n'oga kano kaseera ka kusaba. Ne woba ozimba nnyumba, tekiba kibi n'ogamba kanteekawo kino ekisenge kyo kyakusabirangamu. Buli lwe mba ngenda okusaba nzija ne ntulawo ne nsaba. N'omwana waka n'amanya nti kino ekisenge kyo oyingiramu oba ozze kusaba. Ekintu ekyo kisoboka. Twawulengayo akaseera nga ko ka kusaba, n'ojja eri Mukama, n'ojjako essimu, ekintu kyonna ekyali kusumbuye n'osooka okiyimiriza n'owaayo obudde obwo nga bwakusaba. Tusooke tunoonye Mukama Katonda. Sooka onoonye Mukama Katonda. Buli amunoonya ajja muzuula. Buli anoonya Mukama Katonda, wekiba kiri ku mutima gwo ddala onoonye Katonda waba gy'ali, ojja muzuula. Era Mwoyo Mutukuvu yajja okukulembera. Tetulina kusaba kulinda nga tulina obuzibu, kati ate n'osaba nnyo ng'obuzibu buzze, kati n'osaba, n'osiiba, n'okaaba, n'osula ku lusozi. Katonda tolina mujjukira mu kiseera kya buzibu. Mu mbeera yonna mwebaze era lindirira Katonda mu mbeera yonna. Ne mu buzibu ajja kuba olede olina enkolagana naye. Ojja kuba olina enkolagana naye mu mbeera yonna. Bw'onaasaba Katonda n'oba n'enkolagana, ojja kubaako ng'empagi y'omuliro ng'eviira ddala mu ggulu. Ojja kufuna okubikkulirwa, ojja kufuna okwolesebwa, ojja kufuna obumanyirivu obwa Kristo ali munda mu ggwe. Tojja kuba na kutya era tojja kutiisibwatiisibwa, kubanga ojja kuba omanyi ki ky'oli mu Katonda. Ekyo kye tusaba ne tugamba obwakabaka bw'obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Obwakabaka bwa Katonda okujja ku nsi mu ggwe, olina okuba n'empagi y'omuliro eyo ng'eva ku ggwe n'egendera ddala paka mu ggulu, ng'ebeezebwa ekigibeezaawo y'essaala yo n'entambulayo mu Katonda ng'otambulira mu butuukirivu, okugondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu. Eyo empagi y'omuliro ejja kuba ebeera ku ggwe ng'egenda paka mu ggulu. Olwo obwakabaka bwa Katonda bujja kujja ku nsi, byagala bikolebwe ku nsi ng'ebikolebwa mu ggulu nga biyita mu ggwe. Era empagi y'omuliro etambula naawe wonna w'olaga mu nsi eno, era naawe oba okimanyi nti okubeerawo kwa Mukama kuli naawe.
leka omutima gwo gufuuke ekisenge mw'osabira. Ekisenge ky'omw'osabira leka gubeere omutima gwo, nga buli w'olaga obeera osaba ng'osaba Katonda akujjuze omwoyo gwe, obulamu bwe n'okwagala kwe bye bisinga obukulu, kubanga okusaba kintu kirala, ne Katonda okuddamu n'otegeera akuzzeemu nakyo kintu kirala. Tujjukire, gwe oli musirikale wa Yesu Kristo, iffe tuli basirikale ba Yesu Kristo. Omusirikale alina by'ayambala ebyokulwanyisa by'omulabe obutamukwata, ng'omuntu wanaaba n'engabo oba bulletproof ng'ebakuba essasi teriyingira, ng'oyambadde olugoye omulabe ne wakuba amasasi oba obusaale tebuyingira. Kati we tusoma Isaiah chapter ya 5:9 olunyiriro lw'17 watulaga nti obutuukirivu bwo ggwe kwegamba bwe bukwambaza ekyo mu kifuba kyo, okulaba nti omulabe ebyokulwanyisa bye tebikukwata. Ekyambalo eky'obutuukirivu mu kifuba kyo, era ku mutwe gwo n'oyambala elementi ey'obulokozi bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bino byonna bikukuuma okulaba nti ebyokulwanyisa by'omulabe tebikukwata. Ephesians chapter 6 verse 14, omusipi ogw'amazima, byonna nga biri ku ggwe, obeere n'amazima, obutuukirivu, obulokozi. Bino bigenda kukuyamba nnyo mu ssaala, kuba ffe tuli balwanyi, tuli basirikale, tulwana entalo z'omu mwoyo. 2 Timothy chapter 2 verse 3 okutuuka ku 5 watulaga ffe tuli basirikale ba Yesu Kristo. Ate omusirikale wa Yesu Kristo olina okulwana nga Mukama waffe atuwa ekyokulabirako eky'omuddusi. Agamba ola 2 Timothy chapter 2 verse 5 alaga nti n'oba olina empaka z'olimu ez'okudduka, okufuna engule oba omudaali, olina okuba ng'ogoberedde amateeka g'omuzannyo, oba olina okuba ng'ogoberedde amateeka. Kati naffe eno Mukama nga tonnaba kusaba, sooka onoonye Mukama Katonda, obe n'enkolagana ne olwo olyoka osabe ng'okulemberwa Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu yajja okulaga ngeri ki gy'olina okusaba. Olina kusaba ddi? Ye olina musaba ki? Kuba wanaaba nga si Mwoyo Mutukuvu ojja kusaba oluusi Mukama nga byagala osabe ng'essaawa eyo si by'osaba. Ekirala, tusabe nga tetukoowa. Omulabe ye atulumba nga takoowa. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 okutuuka ku 18 Mukama atugamba tusabe obutaweera. Omulabe ye taweera mu kutulumba, ye taweera. Tunoonye enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo, tunoonye enkolagana kisoboka. Ebimu ku bintu eby'omukisa okuva eri Mukama Katonda bye tulina okuyayaanira kwe kuwulira eddoboozi lye, n'osaba n'omanya akuzzeemu. Ekyo kibeerawo ng'oli mu mwoyo, ng'oli muntu wa mu mwoyo. Mukama waffe Katonda waffe mwoyo, era abamusinza bayagala be bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Bw'oba tomusinza mu mwoyo ne mu mazima, osobola okwogera ebigambo byo, osobola okuba ng'oli omu ku bammemba ba church, oba ng'oli ne mu kwaya, oli omu ku baweereza, naye bw'oba nga toli mu mwoyo, nga tomusinza mu mwoyo ne mu mazima, okusaba ebyo ebigambo oyogera ebibyo, era weewulira n'abaliwo bakuwulira, naye si Mukama Katonda. Katonda tetusobola mumanya n'amagezi gaffe na ntegeera yaffe na busobozi bwaffe, wabula abeera Mwoyo Mutukuvu yatusobozesa. Y'ensonga lwaki abagezi b'ensi eno tebasobola mutegeera okusinziira ku ntegeera yaffe. Abagezi b'ensi, abantu abasomye ennyo ebitabo, abakola ki, teri bitabo by'ogenda kusoma otegeere Katonda, wabula okkakkana n'ojja ng'omwana omuto gy'ali, n'omusaba omutegeere, n'omusaba. Tula mu kitabo kya Luke chapter 11 verse 9 okutuuka ku 13 olina omusaba Mwoyo Mutukuvu, era agamba buli asaba aweebwa. Buli asaba aweebwa. Mwoyo Mutukuvu yatubulira n'okulindirira Mukama
ne tulindirira n'olindirira okuva eri Mukama. Ekyo kyogerako mu Zaabuli 27:14 ne Zaabuli 46 olunyiriro lw'10. Okulindirira Mukama. Bw'oba oli eyo nga mutuufu obadde otambula ne Mukama ng'olina ne kirabo kya Mwoyo Mutukuvu, okimanyi nti Mwoyo Mutukuvu ali ku ggwe. Okulindirira Mukama kikulu nnyo. Okulindirira Mukama okuleka byonna n'osokoleka byonna ebyali badde bikutawaanya n'olindirira Mukama. Oyinza n'okigezaako ng'ogenda kwebaka ng'omaze okusaba, n'oggyako leediyo n'obeeraawo toyogera kintu kyonna, n'osirika busirisi. Aye fuba okulaba nti mu bwongo obwo tolowooza kintu kyonna, wabula olindirire Mukama. Omutima gwo toteekamu kintu kyonna, olabe ekinaabaawo. Ojja kuwa obujulizi. Tolowooza ku kintu kyonna, mu mutima gwo toteekamu kintu kyonna, ojja kwewuunya Mukama. Lindirira bulindirizi Mukama, owulire okuva gy'ali. Tolowooza kintu kyonna, toteeka kintu kyonna mu bwongo wadde mu birowoozo. Lindirira bulindirizi. Beera bubeezaawo, ozibirire amaaso go, toyogera kintu kyonna, tosaba. Lindirira bulindirizi Mukama wasirike. Katonda gwe tusinza mulamu, era ojja kitegeera nti mulamu waali. Mukama abakuume.